Ekitabo kya Amosi essula esooka. Ebigambo bya Amosi eyali ow'oku basumba b'e Tekowa bye yalaba ebya Isirayiri mu mirembe gya Uziya kabaka wa Yuda ne mu mirembe gya Yerobowaamu mutabani wa Yowaasi kabaka wa Isirayiri, ng'ekyasigaddeyo emyaka 2 okutuuka ku kikankano ky'ensi. N'ayogera nti, Mukama aliwuluguma ng'ayima e Sayuuni, era alireeta eddoboozi lye ng'ayima e Yerusaalemi. Kale amalundiro ag'abasumba galiwuubaala, n'entikko ya Kalumeeri eriwotoka. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, olw'ebyonoono 3 ebya Damasiko, weewaawo olw'ebina, sirikyusa kubonerezebwa kwakyo okukivaako, kubanga bawudde Gireyaadi n'ebintu ebiwuula eby'ebyuma. Naye ndiweereza omuliro mu nnyumba ya Kazayeeri, kale gulyokya amayumba ga Benukadadi. Era ndimenya ekisiba kya Damasiko, ne mmalawo oyo abeera mu kiwonvu kya Aveni, n'oyo akwata omuggo ogw'obwakabaka ndimumalawo okuva ku nnyumba ya Adeni, n'abantu ab'e Busuuli baligenda mu busibe e Kiri, bw'ayogera Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, olw'ebyonoono bya Gaza 3, weewaawo olw'ebina, sirikyusa kubonerezebwa kwakyo okukivaako, kubanga batwala nga basibe eggwanga lyonna okubawaayo eri Edomu. Naye ndiweereza omuliro ku bbugwe w'e Gaza, era gulyokya amayumba gaakyo. Era ndimalawo abali mu Asudodi, n'oyo akwata omuggo ogw'obwakabaka ndimumalawo okuva ku Asukulooni. Era ndikyusa omukono gwange okulwana ne Ekuloni, n'ekitundu ekifisseewo eky'Abafirisuuti balizikirira, bw'ayogera Mukama Katonda. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, olw'ebyonoono bya Ttuulo 3, weewaawo olw'ebina, sirikyusa kubonerezebwa kwakyo okukivaako, kubanga bagabula eggwanga lyonna eri Edomu ne batajjukira ndagaano ey'oluganda. Naye ndiweereza omuliro ku bbugwe w'e Ttuulo, era gulyokya amayumba gaakyo. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, olw'ebyonoono bya Edomu 3, weewaawo olw'ebina, sirikyusa kubonerezebwa kwe okumuvaako, kubanga yayigganya muganda we n'ekitala, n'asuula okusaasira kwonna, obusungu bwe ne butaagulataagula ennaku zonna, n'aguguba n'ekiruyi kye emirembe gyonna. Naye ndiweereza omuliro ku Temani, era gulyokya amayumba ag'e Bozula. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, olw'ebyonoono eby'abaana ba Amoni 3, weewaawo olw'ebina, sirikyusa kubonerezebwa kwabwe okubavaako, kubanga babaaze abakazi abali embuto ab'e Gireyaadi, balyoke bagaziye ensalo yaabwe. Naye ndikuma omuliro mu bbugwe w'e Labba, era gulyokya amayumba gaakyo, nga baleekaana ku lunaku olw'olutalo, kibuyaga ng'akunta ku lunaku olw'embuyaga ez'akazimu. Era kabaka waabwe aligenda mu busibe, ye n'abakungu be wamu, bw'ayogera Mukama. Essula ey'okubiri. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, olw'ebyonoono bya Mowaabu 3, weewaawo olw'ebina, sirikyusa kubonerezebwa kwakyo, kubanga yayokya amagumba ga kabaka wa Edomu n'agafuula evvu. Naye ndiweereza omuliro ku Mowaabu, era gulyokya amayumba ag'e Keriyoosi. Era Mowaabu alifa, nga basasamala, nga baleekaana, nga bafuuwa ekkondeere. Era ndimalawo omulamuzi okuva wakati mu kyo, era ndittira abakungu baamu bonna wamu naye, bw'ayogera Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, olw'ebyonoono bya Yuda 3, weewaawo olw'ebina, sirikyusa kubonerezebwa kwe okumuvaako, kubanga bagaanya amateeka ga Mukama, so tebakutte biragiro bye, n'ebyobulimba byabwe bibawabizza bajjajjaabwe bye baagobereranga mu kutambula kwabwe. Naye ndiweereza omuliro ku Yuda, era gulyokya amayumba ag'e Yerusaalemi. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, olw'ebyonoono bya Isirayiri 3, weewaawo olw'ebina, sirikyusa kubonerezebwa kwe okumuvaako, kubanga batunze omutuukirivu olw'effeeza n'eyeetaaga olw'omugogo gw'engatto. Abawankirawankira enfuufu ey'oku nsi ey'oku mutwe gw'abaavu, ne bakyamya olugendo lw'abawombeefu,
n'omusajja ne kitaawe baliyingira eri omuwala omu okwonoona erinnya lyange ettukuvu, era bagalamira ku mabbali ga buli kyoto ku ngoye ze basingirwa, ne mu nnyumba ya Katonda waabwe mwe banywera omwenge gw'abo be batanze. Era naye nazikiriza Omwamoli mu mbiri yaabwe, obuwanvu bwe bwali ng'obuwanvu obw'emivule, era yali w'amaanyi ng'emyera. Era naye nazikiriza ebibala bye engulu n'emmizi gye wansi. Era nabalinnyisa nga mbaggya mu nsi y'e Misiri, ne mbaluŋŋamiza emyaka 40 mu ddungu okulya ensi ey'Omwamoli. Ne ngolokosa ku batabani bammwe okuba bannabbi, ne ku balenzi bammwe okuba abawonge. Si bwe kiri bwe kityo, ayi mmwe abaana ba Isirayiri, bw'ayogera Mukama. Naye ne muwa abawonge omwenge okunywa, ne mulagira bannabbi nga mwogera nti temulagula. Laba, ndibanyigiriza mu kifo kyammwe, ng'eggaali erijjudde ebinywa bwe linyigiriza. Awo okudduka kulibula ow'embiro, so n'ow'amaanyi talyongera maanyi ge, so n'omuzira talyewonya, so n'oyo akwata omutego taliyimirira, era n'omuddusi w'embiro talyewonya, wadde n'oyo eyeebagala embalaasi talyewonya. N'oyo alina obugumu mu b'amaanyi alidduka ng'ali bwereere ku lunaku olwo, bw'ayogera Mukama. Essula ey'okusatu. Muwulire ekigambo kino Mukama ky'aboogeddeko, mmwe abaana ba Isirayiri, ku kika kyonna kye nalinnyisa nga nkiggya mu nsi y'e Misiri, ng'ayogera nti, mmwe mwekka be namanya ku bika byonna eby'ensi zonna, kyendiva mbabonereza olw'obutali butuukirivu bwammwe bwonna. Ababiri bayinza okutambulira awamu wabula nga batabaganye? Empologoma ewulugumira mu kibira nga terina muyiggo? Empologoma ento eyima mu mpuku yaayo okulira nga teriiko kyekutte? Ennyonyi eyinza okugwa mu mutego ku nsi nga tebagiteze kakunizo? Omutego gumasuka okuva wansi nga teguliiko kye gukwasizza? Bafuuyira ekkondeere mu kibuga, abantu ne batatya? Obubi bugwa ku kibuga, Mukama nga tabuleese? Mazima, Mukama Katonda taliiko ky'alikola, wabula ng'abikkulidde abaddu be bannabbi ekyama kye. Empologoma ewulugumye, ani ataatye? Mukama Katonda ayogedde, ani ayinza obutalagula? Mulangire mu mayumba mu Asudodi ne mu mayumba mu nsi y'e Misiri, mwogere nti mukuŋŋaanire ku nsozi ez'e Samaliya, mulabe enjoogaano eziri omwo bwe zenkana obungi, n'okujooga bwe kuli okuli omwo wakati. Kubanga tebamanyi kukola bya nsonga, bw'ayogera Mukama, ababatereka ekyejo n'obunyazi mu mayumba gaabwe. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, walibaawo omulabe okwetooloola ensi enjuuyi zonna, naye alikkakkanya amaanyi go okukuvaako, n'amayumba go galinyagibwa. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, ng'omusumba bw'awonyaako mu kamwa k'empologoma amagulu 2 oba ekitundu ky'okutu, bwe bati abaana ba Isirayiri bwe waliwonyezebwa, abatuula mu Samaliya mu nsonda y'ekiriri ne ku bigugu ebya Aliiri eby'oku kitanda. Muwulire, mube abajulirwa eri ennyumba ya Yakobo, bw'ayogera Mukama Katonda, Katonda ow'eggye, kubanga ku lunaku lwe ndibonereza Isirayiri olw'ebyonoono bye, era ndibonereza n'ebyoto bya Beseri, n'amayembe g'ekyoto galisalibwako ne gagwa wansi. Era ndikuba ennyumba eya Toggo wamu n'ennyumba ey'ekyeya, n'ennyumba ez'amasanga ziribula, n'amayumba amanene galikoma, bw'ayogera Mukama. Essula ey'okuna. Muwulire ekigambo kino, mmwe ente ez'e Basani, abali ku lusozi lwa Samaliya, abajooga abaavu, abakamula abeetaaga, abagamba bakama baabwe nti, muleete tunywe. Mukama Katonda alayidde obutukuvu bwe nga, laba, ennaku ziribatuukako lwe balibaggyawo n'amalobo, n'ekitundu kyammwe ekirifikkawo balibaggyawo n'amalobo agavuba, era mulivaamu nga muyita mu bituli ebiwaguddwa, buli nte ng'esimbira ddala mu maaso gaayo, ne mwesuula mu Kalumooni, bw'ayogera Mukama. Mujje e Beseri mwonoone, mujje e Girugaali mwongere okwonoona kwammwe, era muleetenga ssaddaaka zammwe buli nkya n'ebitundu byammwe eby'ekkumi buli nnaku 3. Muweeyo ssaddaaka ey'okwebaza kw'ebyo ebizimbulukuswa,
mulangirire ebiweebwayo ku bwammwe mubiraalike, kubanga ekyo kye musiima, ayi mmwe abaana ba Isirayiri, bw'ayogera Mukama Katonda. Era nange mbawadde obulongoofu bw'amannyo mu bibuga byammwe, n'okubulwa emmere mu mayumba gammwe gonna. Era naye temuddanga gye ndi, bw'ayogera Mukama. Era nange mbaziyirizza enkuba ng'ekyasigaddeyo emyezi 3 okutuusa amakungula, ne ntonnyesa enkuba ku kibuga ekimu, ne nziyiza enkuba okutonnya ku kibuga ekirala. Ekitundu kimu kyatonnyebwako, n'ekitundu kyetaatonnyako ne kiwotoka. Awo ab'omu bibuga ebibiri oba bisatu ne batambulatambula, ne batuuka mu kibuga ekimu okunywa amazzi, so tebakkutanga. Era naye temuddanga gye ndi, bw'ayogera Mukama. Mbakubye n'okugengewala n'obukuku. Akawuka kalidde olufulube lw'ensuku zammwe ez'emizabbibu, n'emitiini gyammwe n'emizeyituuni gyammwe. Era naye temuddanga gye ndi, bw'ayogera Mukama. Mpeerezza mu mmwe kawumpuli ng'engeri ey'e Misiri bwe yali. Abalenzi bammwe mbasse n'ekitala, ne nziyawo embalaasi zammwe, ne nninnyisiza ne mu nnyindo zammwe okuwunya kw'olusiisira lwammwe. Era naye temuddanga gye ndi, bw'ayogera Mukama. Nsudde abamu ku mmwe nga Katonda bwe yasuula Sodomu ne Ggomola, nammwe ne muba ng'omumuli ogusiikibwa mu muliro. Era naye temuddanga gye ndi, bw'ayogera Mukama. Kyendiva nkukola bwe nti, ayi Isirayiri, era kubanga ndikukola kino, weeteeketeeke okusisinkana ne Katonda wo, ayi Isirayiri. Kubanga laba, oyo abumba ensozi era atonda embuyaga, era abuulira omuntu by'alowooza, afuula enkya okuba ekizikiza, era alinnya ku bifo ebigulumivu eby'ensi. Mukama Katonda ow'Eggye lye linnya lye. Essula ey'okutaano. Muwulire ekigambo kino kye nkwata okubakungubagira, ayi ennyumba ya Isirayiri. Omuwala wa Isirayiri agudde, takyayimuka nate. Asuuliddwa wansi ku nsi ye, tewali wa kumuyimusa. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, ekibuga ekyavangamu 10,000 kirisigazaawo 100, n'ekyo ekyavangamu 10,000 kirisigazaawo 10 eri ennyumba ya Isirayiri. Kubanga bw'ati Mukama bw'agamba ennyumba ya Isirayiri nti, munnoonye, kale munaabanga balamu. Naye temunoonyanga Beseri, so temuyingiranga mu Girugaali, so temuyitanga okugenda e Beeruseba, kubanga Girugaali tekirirema kugenda mu busibe, ne Beseri kiriggwaawo. Munoonye Mukama, kale munaabanga balamu, aleme okubuubuuka ng'omuliro mu nnyumba ya Yusufu, ne gwokya, so nga tewali wa kuguzikiza mu Beseri. Mmwe abafuula omusango okuba obusinso, ne musuula wansi obutuukirivu, munoonye oyo akola kakaaga n'entunga lugoye, era afuula ekisiikirize eky'okufa okuba enkya, era asiikiriza omusana n'ekiro, ayita amazzi ag'omu nnyanja n'agafuka ku maaso g'olukalu. Mukama lye linnya lye. Aleeta okuzikirira ku w'amaanyi nga tamanyiridde, okuzikirira ne kutuuka ku kigo. Bakyawa oyo anenya mu mulyango, era batamu oyo ayogera ebigolokofu. Kale kubanga mulinnyirira omwavu ne mumukamula eŋŋano, mwazimba ennyumba ez'amayinja amateme, naye temulizituulamu. Mwasimba ensuku z'emizabbibu ezisanyusa, naye temulinywa mwenge gwamu. Kubanga mmanyi ebyonoono byammwe bwe byenkana obungi, n'ebibi byammwe bwe byenkana amaanyi. Mmwe ababonyaabonya omutuukirivu, abalya enguzi era abagoberera abo abeetaaga mu mulyango. Omukabakaba kyaliva asirika mu biro ebifaanana bwe bityo, kubanga bye biro ebibi. Munoonye obulungi so si bubi, mulyoke mubeerenga abalamu. Kale Mukama Katonda ow'Eggye anaabanga nammwe nga bwe mwogera. Mukyawenga obubi, mwagalenga obulungi, munywezenga eby'ensonga mu mulyango. Mpozzi Mukama Katonda ow'Eggye alikwatirwa ekisa ekitundu kya Yusufu ekifisseewo. Mukama Katonda ow'Eggye, Mukama, kyava ayogera bw'ati nti, ebiwoobe ebiriba mu nguudo zonna engazi, era balyogerera mu makubo gonna nti, woowe, woowe. Kale baliyita omulimi okukuba ebiwoobe, n'abo abalina amagezi okukungubaga okukuba ebiwoobe.
Awo mu nsuku zonna ez'emizabbibu mulibaamu ebiwoobe, kubanga ndiyita mu ggwe wakati, bw'ayogera Mukama. Zibasanze mmwe abeegomba olunaku lwa Mukama. Mwagalira ki olunaku lwa Mukama? Kizikiza so si musana. Kwenkana omusajja ng'adduka empologoma, eddubu n'esisinkana naye. Oba ng'ayingira mu nnyumba ne yeekwata ku kisenge omukono gwe, omusota ne gumuluma. Olunaku lwa Mukama teruliba kizikiza so si musana? Ekizikiza zigizigi so nga temuli katangaala. Nkyawa, nyooma embaga zammwe, so sirisanyukira kukuŋŋaana kwammwe okutukuvu. Weewaawo newaakubadde nga muwaayo gye ndi ebiweebwayo byammwe ebyokebwa n'ebiweebwayo byammwe eby'obutta, siribikkiriza. So sirissaayo mwoyo eri ebiweebwayo olw'emirembe eby'ensolo zammwe eza ssava. Nziyaako oluyoogaano olw'ennyimba zo, kubanga siwulire ennanga zo bwe zikubibwa obulungi. Naye omusango gukulukute ng'amazzi, n'obutuukirivu ng'omugga ogw'amaanyi. Mwandeeteranga ssaddaaka n'ebiweebwayo mu ddungu emyaka 40, ayi ennyumba ya Isirayiri. Weewaawo mwasitulanga Sikusi kabaka wammwe ne Kiyuni ebifaananyi byammwe, emmunyenye ya katonda wammwe, bye mwekolera. Kyendiva mbatwaza mu busibe okuyita e Damasiko, bw'ayogera Mukama, erinnya lye Katonda ow'Eggye. Essula ey'omukaaga. Zibasanze abo abeegolodde mu Sayuuni n'abo abataliiko kye batya ku lusozi lw'e Samaliya, abasajja ab'amaanyi ab'omu ggwanga erisinga amawanga obukulu, abajjirwa ennyumba ya Isirayiri. Muyite mugende e Kalume mulabe, muveeyo mugende e Kamasi ekikulu, mulyoke muserengete e Gaasi eky'Abafirisuuti. Bisinga obwakabaka buno bwombi obulungi? Oba ensalo yaabwe ekira ensalo yammwe obugazi? Mwabateeka ewala olunaku olubi ne musembeza kumpi entebe y'ekyejo, abagalamira ku bitanda eby'amasanga ne beegololera ku biriri byabwe, ne balya abaana b'endiga ab'omu kisibo n'ennyana nga baziggya mu kisibo. Abayimbira ennyimba ezitaliimu ku ddoboozi ery'ennanga, abeegunjira ebintu ebivuga nga Dawudi, abanywera omwenge mu bibya, ne baasaaba amafuta agasinga obulungi, naye tebanakuwalidde kubonyaabonyezebwa kwa Yusufu. Kale kyebaliva bagenda mu busibe wamu n'abo abaasooka okugenda mu busibe, n'ebinyumu by'abo abeegolola birivaawo. Mukama Katonda yeerayidde yekka, bw'ayogera Mukama Katonda ow'Eggye nti, nkyawa obulungi bwa Yakobo ne ntamwa amayumba ge, kyendiva mpaayo ekibuga ne byonna ebikirimu. Awo olulituuka, abantu 10 bwe balisigala mu nnyumba emu balifa. Era omuntu bw'anaasitulibwa kojjaawe, oyo amwokya okuggya amagumba mu nnyumba, n'agamba oyo ali mu njuyi ez'ennyumba ez'omunda nti, wakyaliwo ali naawe? Naye n'addamu nti nedda. Kale n'alyoka ayogera nti, sirika, kubanga tetuyinza kwatula linnya lya Mukama. Kubanga laba, Mukama alagidde, n'ennyumba ennene eriwagulwamu ebituli, n'ennyumba entono eribaamu enjatika. Embalaasi ziriddukira mbiro ku lwazi? Omuntu alimira okwo n'ente? Mw'okufuula ne mufuula omusango okuba omususa, n'ebibala eby'obutuukirivu okuba abusinso. Mwabasanyukira ekintu ekitaliiko kye kigasa, aboogera nti, tetwefunidde mayembe olw'amaanyi gaffe ffe? Kubanga laba, ndibayimusizaako eggwanga, ayi ennyumba ya Isirayiri, bw'ayogera Mukama Katonda ow'Eggye, era balibabonyaabonya okuva awayingirirwa e Kamasi okutuuka ku kagga aka Alaba. Essula ey'omusanvu. Bw'atyo Mukama Katonda bwe yandaga, era laba yabumba enzige ebimererezi nga bitanudde okumera, era laba byali bimererezi okukungula kwa kabaka nga kuwedde. Awo olwatuuka bwe zaamala okulya omuddo ogw'omu nsi, ne ndyoka njogera nti, ayi Mukama Katonda, sonyiwa, nkwegayiridde, Yakobo anaayimirira atya, kubanga mutono. Mukama ne yejjusa olw'ekyo. Tekiribaawo, bw'ayogera Mukama. Bw'atyo Mukama Katonda bwe yandaga, kale laba,
Mukama Katonda n'ayita abantu okuwakana n'omuliro, ne gwokya obuzibu obunene, era gwandimazeewo n'olukalu. Awo ne ndyoka njogera nti, Ayi Mukama Katonda, lekayo, nkwegayiridde. Yakobo anaayinza atya okuyimirira, kubanga mutono? Awo Mukama ne yejjusa ekyo, era n'ekyo tekiribaawo, bw'ayogera Mukama Katonda. Bw'atyo bwe yandaga, kale laba, Mukama n'ayimirira ku mabbali g'ekisenge ekyazimbibwa n'omugwa ogugera, era ng'akutte omugwa ogugera mu mukono gwe. Awo Mukama n'aŋŋamba nti, Amosi, olaba ki? Ne ŋŋamba nti, omugwa ogugera. Awo Mukama n'ayogera nti, laba, nditeeka omugwa ogugera wakati w'abantu bange Isirayiri, siribayitako nate lwakubiri. N'ebifo ebigulumivu ebya Isaaka birirekebwawo, n'ebifo ebitukuvu ebya Isirayiri birizisibwa, era ndigolokokera ku nnyumba ya Yerobowaamu n'ekitala. Awo Amaziya kabona ow'e Beseri n'atumira Yerobowaamu kabaka wa Isirayiri ng'ayogera nti, Amosi akwekobedde wakati mu nnyumba ya Isirayiri. Ensi teyinza kugumiikiriza bigambo bye byonna. Kubanga Amosi bw'ayogera bw'ati nti, Yerobowaamu alifa n'ekitala, era Isirayiri talirema kutwalibwa nga musibe okuva mu nsi ye. Era Amaziya n'agamba Amosi nti, gwe omulabi, genda weddukire mu nsi ya Yuda, oliireeyo emmere olagulireeyo. Naye tolagulanga nate lwakubiri e Beseri, kubanga kye kifo ekitukuvu ekya kabaka, era ye nnyumba ya kabaka. Awo Amosi n'alyoka addamu n'agamba Amaziya nti, nali siri nnabbi, so saali mwana wa nnabbi, naye nali musumba era musalizi w'emisukomooli. Mukama n'anziya ku mulimu ogw'okugoberera ekisibo. Mukama n'aŋŋamba nti, genda olagule abantu bange Isirayiri. Kale nno owulira ekigambo kya Mukama. Oyogera nti, tolagulanga ku Isirayiri, so totonnyesanga ku nnyumba ya Isaaka. Mukama kyava ayogera bw'ati nti, mukazi wo aliba mwenzi mu kibuga, ne batabani bo ne bawala bo baligwa n'ekitala, n'ensi yo erigabibwa n'omugwa, naawe kennyini olifiira mu nsi eteri nnongoofu, era Isirayiri talirema kutwalibwa nga musibe okuva mu nsi ye. Essula ey'omunaana. Bw'atyo Mukama Katonda bwe yandaga, era laba, ekibbo eky'ebibala eby'omu kyeya. N'ayogera nti, Amosi, olaba ki? Ne njogera nti, ndaba ekibbo eky'ebibala eby'omu kyeya. Awo Mukama n'alyoka aŋŋamba nti, enkomerero etuuse ku bantu bange Isirayiri, siribayitako nate lwakubiri. Awo ennyimba ez'omu yeekaalu ziriba kuwowoggana ku lunaku olwo, bw'ayogera Mukama Katonda. Emirambo giriba mingi, baligisuula mu buli kifo nga basirise. Muwulire kino, ayi mmwe abaagala okuliira ddala eyeetaaga n'okumalawo abaavu ab'omu nsi, nga mwogera nti, omwezi ogwakaboneka guliggwako ddi tulyoke tutunde eŋŋano, ne Ssabbiiti tusumulule eŋŋano, nga mutoniwaza efa, era nga munenewaza sekeri, era nga mulyazaamaanya ne minzaani ez'obulimba. Tugule abaavu ne ffeeza, n'abeetaaga n'omugogo gw'engatto, era tutunde ebisasiro by'eŋŋano. Mukama alayidde obulungi bwa Yakobo nti, mazima seerabirenga bikolwa byabwe na kimu ennaku zonna. Ensi terikankanira ekyo, buli muntu n'awuubaala abeera omwo, weewaawo eritumbiirira ddala wamu nga omugga, era eritabanguka nekka nate nga omugga ogw'e Misiri. Awo olulituuka ku lunaku olwo, bw'ayogera Mukama Katonda, ndigwisa enjuba mu ttuntu, era ndireeta ekizikiza ku nsi obudde nga butangaala. Era ndifuula embaga zammwe okuba okuwuubaala, n'ennyimba zammwe zonna okuba okukungubaga. Era ndireeta ebibukutu ku biwato byonna, n'ebiwalaata ku buli mutwe, era ndirufuula ng'okukungubagira omwana eyazaalibwa omu, n'enkomerero yaalwo ng'olunaku olubalagala. Laba ennaku zijja, bw'ayogera Mukama Katonda, lwe ndiweereza enjala mu nsi, eteri njala ya mmere newaakubadde ennyonta ey'amazzi, naye enjala ey'okuwulira ebigambo bya Mukama. Awo balibulubuuta okuva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja endala, n'okuva obukiika obwa kkono okutuuka ebuvanjuba. Baliddukana mbiro eruuyi n'eruuyi okunoonya ekigambo kya Mukama, so tebalikiraba.
Ku lunaku olwo abawala abalungi n'abalenzi balizirika olw'ennyonta. Abalayira ekibi kya Samaliya ne boogera nti, nga Katonda wo, ayi Ddaani, bw'ali omulamu, era nti, ng'ekkubo lya Beeruseba bwe liri eddamu, abo baligwa so tebaliyimuka nate. Essuula ey'omwenda. Nalaba Mukama ng'ayimiridde ku mabbali g'ekyoto, n'ayogera nti, kuba emitwe emiryango gikankane, era bamenyeemenye ku mitwe gy'abo bonna, era nditta n'ekitala ow'enkomerero ku bo. Tewaliba ku bo alidduka, so tewaliba ku bo aliwona n'omu. Newaakubadde nga basima okutuuka mu magombe, omukono gwange gulibaggyayo, era newaakubadde nga balinnya okutuuka mu ggulu, ndibassa okubaggyayo. Era newaakubadde nga beekwekera ku ntikko ya Kalumeeri, ndikenneenya ne mbaggyayo. Era newaakubadde nga bakwekeddwa amaaso gange mu buziba bw'ennyanja wansi, ndiragirira eyo omusota ne gubaluma. Era newaakubadde nga bagenda mu busibe mu maaso g'abalabe baabwe, ndiragirira eyo ekitala ne kibatta. Era nditeeka amaaso gange ku bo olw'okuleeta obubi, so si bulungi. Kubanga Mukama, Katonda ow'Eggye, ye wuuyo akoma ku nsi n'esaanuuka, na bonna abagibeeramu baliwuubaala. Era eritumbiirira ddala wamu nga omugga, era erikka nate nga omugga ogw'e Misiri. Ye wuuyo azimba amayu ge mu ggulu, era eyateekawo ebbanga lye ku ttaka. Ayita amazzi ag'omu nnyanja n'agafuka ku maaso g'olukalu. Mukama lye linnya lye. Mmwe temuli ng'abaana b'Abeesiyopiya gye ndi, ayi abaana ba Isirayiri, bw'ayogera Mukama. Sajja Isirayiri mu nsi y'e Misiri ne mbalinnyisa, ne nziya Abafirisuuti e Kafutooli, n'Abasuuli e Kiri. Laba amaaso ga Mukama Katonda gali ku bwakabaka obulina ebibi, era ndibuzikiriza okuva ku maaso g'ettaka, kyokka sirizikiririza ddala nnyumba ya Yakobo, bw'ayogera Mukama. Kubanga laba, ndiragira era ndiweewera ennyumba ya Isirayiri mu mawanga gonna, ng'eŋŋaano bweweerwa mu lugali, naye tewaliba n'akaweke n'akamu akaligwa ku ttaka. Abalina ebibi bonna ab'omu bantu bange balifa n'ekitala, aboogera nti, obubi tebulitutuukako, so tebulitukulembera. Ku lunaku olwo ndisimba eweema ya Dawudi eyagwa, ne nziba ebituli byayo, era ndisimba ebibi ebyagwa, era ndigizimba nga mu nnaku ez'edda. Balyoke balye ekitundu kya Edomu ekifisseewo, n'amawanga gonna agatuumibwa erinnya lyange, bw'ayogera Mukama akola kino. Laba ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, akabala lwalituuka ku oyo akungula, n'oyo asamba ezabbibu lwalituuka ku oyo asiga ensigo. N'ensozi ziritonnya omwenge omuwoomerevu, n'obusozi bwonna bulisaanuuka. Era ndikomyawo obusibe bw'abantu bange Isirayiri, kale balizimba ebibuga ebyalekebwawo ne babituulamu, era balisimba ensuku ez'emizabbibu ne banywa omwenge gwamu, era balirima ennimiro ne balya ebibala byamu. Era ndibasimba ku nsi yaabwe, so tebalisimbulwa nate mu nsi gye mbawadde, bw'ayogera Mukama Katonda wo.